Abalabi ba MMTV tubaniriza mwebale nnyo kubeera nga mwekumira MMTV, mwebale nnyo kubeera nga musubscribinga each and every single time, mwebale nnyo okulikinga ate mwebale nnyo okucommentinga. Gwatanaba kusubscribinga ko ne banno bategeere nti no amawulire gabeera waneeno. Subscribinga awo wansi awo kone kade akumalo subscribinga kona kade akojja kuba to missing out on each and every kind of story yetuba tulese olunaku lwonna. Nkwaniriza waneeno ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumirawo. Gwate ya subscribinga edda nyala kugamba nti webale nnyo kubeera nga weekuumirako ku MMTV okubeera nga tukuweereza amawulire nga bwe gali each and every single time. Amawulire ge tuleese nno olunaku olwaleero si malungi nnyo gakwatagana ku musajja wa Busiraamu oba mumumanyi bulungi nnyo omu ku basajja abayimirizaawo Obusiraamu mu Uganda gwe bayita Sheikh Nuhu Muzata. Sheikh Nuhu Muzata engambo zize zitambula ennaku luno lwakubiri nga bagamba Sheikh Nuhu Muzata bamuwadde obutwa, Sheikh Nuhu Muzata bamukoze eki, bamukubye ebidagala wakubanga badatandise wagira Bobi Wine, bingi biri awo webityo. Naye nga waneeno tugenda kubanga tunoonyereza ensonga tulabe nga tugituuka ku ggumba lyayo, tuleme kuwa amawulire nga tegatuukana na mutindo. Muzata ali mu ddwaliro lya IHK wali eri we bajjanjabira abasajja ba gavumenti abasinga oba abakungu, wewali ne Alhaji Nassan Ntegese Bagala, wewali abantu bangi be bajjanjabiddewo. Abantu tebakkiriza nnyo bantu kumulaba era naffe ekifaananyi kyetwakubye ekyo twakikubye mu bubba kugezaako kubeera nga tukuleetera eggulire. Tebakkiriza nnyo bantu kumukuba bifaananyi, tebakkiriza nnyo bantu kumulaba. Abamu ku ffe abafunye ku mukisa okumulaba embeera gyalimu si nnungi nnyo era musabire Muzata era wenna asobola okubeera nga ofukamira wansi n'omusabirako oba n'omusabira edduwa kyonna ky'oba okola musabire Sheikh Muzata kubanga embeera gyalimu si nnungi nnyo. Twagezezaako okwogeramu n'abasawo okunoonyereza ku kintu oba ku kirwadde ekibaluma oba ku kirwadde ekimuluma, naye nga abasawo nabo bennyini tebali shuwa ku kirwadde kimuluma kubanga tetumanyi baba buganyi tubuulira oba ki, naye nga bo bagamba kirwadde ekimuluma tebakiraba. Simanyi lwaki tebakiraba, naye nga bo bwe batyo bagamba ekirwadde ekiruma Muzata nabo bennyini abasawo tebakiraba. So naye nga tugenda kuba nga tunoonyereza bulungi nnyo, tugenda kufunayo omu ku baana ba Muzata tubeere nga ate twogerako naye, tubeere nga ate tunyumyamu naye, atubuulire taata we ali mu mbeera ki oba atubuulire embeera dadi gyayisibwamu ennaku zino zonna. Gwatamanyi Nuhu Muzata badde ajja ng'ayogera ebintu eby'enjawulo ng'akomentinga ku bintu eby'enjawulo ebiba bigenze mu ggwanga. Olunaku lwe baakuba Bobi Wine yavaayo n'akivumirira nnyo n'agamba abantu mulekeraawo okubeera nga mwegulumiza mu ntebe oba obubaka yali abusindikiraani tetuyinza kuliima, naye agamba nti abantu mulekeraawo okubeera nga mwegulumiza mu ntebe oba ofuze emyaka 35 oleka n'abalala ne bafugamu kubanga eggwanga temulifuula lya kusikira oba eggwanga temulifuula nti nno lya nsikirano. Eyo message fena tumanyi gye yali egenda, naye okuva olwo Nuhu Muzata oba Sheikh Muzata ono tali mu mbeera nnungi nnyo era akuumibwa era ajjanjabibwa wali mu ddwaliro lya IHK agezaako okubeera ng'afuna obujjanjabi obw'enjawulo, embeera ebeere ng'etereera, abeere ng'ate adda ku noob oba nga atereerera ddala embeera etereere ddala. Wano ku MMTV Nuhu Muzata oba Sheikh Muzata tukusabira obeere ng'ate osobola okukomawo mu mbeera zo eza bulijjo. Tukumanya oli musajja ateerya ntama, omusajja ayogera ekintu nga bwe kiri, omusajja akuba comment n'agikuwa nga bw'olina okugiwulira oba nga bw'olina okubeera. Sheikh Muzata ono yali alinamu ebizibu ebimu ne mwana mulenzi Eddie Kenzo, naye ebizibu bino babisootinga era recently twabalabako ne Eddie Kenzo nga bali ku mukolo. Eddie Kenzo n'agenda n'abuuzaako ku Muzata n'amugamba munaye oli musiramu munnange sikulinako buzibu era tumuvinge on n'obulamu bugendere ddala mu maaso. Gwatamanyi gye byava byatandikira ku nsonga za Rema Namakula kubeera nga yanoba ewa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo bamusaba embaga, bamusaba okwanjula. Eddie Kenzo agamba sooka olindeko
tonnankakasa nti nno olinga maama wange, njagala okuwasa omukyala ng'alinga maama wange, empisa nga za maama wange, enneeyisa nga ya maama wange, na buli kimu, omutima nga gwa maama wange, na buli kimu nga kya maama wange. Sheikh Muzaata bwe yasinziira n'amugamba bw'oba ayagala muntu nga yeeyisa nga maama wo totusiriwalirako, genda owase nnyoko. Ebyo byali bigambo bya Sheikh Muzaata, mubijjukira bulungi nnyo. Ebigambo bino eno byakyankalanya nnyo Eddie Kenzo, n'anyiiga nnyo ne yeekyawa n'agamba tagenda kudda kuyingira mu Uganda, tagenda kuddamu kubeera ng'ayimbira mu Uganda. Bingi mwabiraba ebyali awo omwaka oguwedde nga tunaba kuyingira mu guno. Naye munnaye Eddie Kenzo era yamala n'akomawo mu Uganda, era nga ne Sheikh Muzaata teyeetonze. Kenzo n'akomawo mu Uganda n'akuba ennyimba ze zisemyeko zo tweyagale, ennyimba nnyingi era zaaziyimbye awo nga buli kimu kigenda ddala mu maaso. Naye twabalabye bambi bazzeemu okwogeramu ne Eddie Kenzo ku mukolo ogumu. Ku mukolo ogwo nno okwanjula okwo kwa Munnamasaka yayita Rema Namakula, n'ayita Eddie Kenzo, n'ayita Muzaata, oba kaali kagenderere, naye munnaye bonna baaliwo ku mukolo nga bagezaako okubeera nga ekintu bakiraba ng'engeri gye bakikwasaganyaamu oba ng'engeri ekitambula. Bantu bangi bavuddeyo, abaami ne bamusaasira, abantu nga Rema Namakula avuddeyo baami naye n'amusaasira Sheikh Nuhu Muzaata n'amugamba bambi beera bulungi, tulikavale Seeka waffe tukwagala nnyo bambi, otubuulirira ku busemyekozo. Waddayi naye nga wano ku MMTV twagala okubeera nga tukwagaliza okuwona obulungi, oddemu oyimirire bulungi ng'omusajja yenna bw'olina okubeera, oddemu buli emirimu gyo ogitambuze bulungi nnyo nga bw'olina okugitambuza. Tukusabira owone, tukusabira oteererere ddala oyongere okusumba oba oyongere okubeera nga olyowa emyoyo gy'abasiraamu mu ngeri ez'enjawulo nga bw'obadde okola. Byebyo nno munnaye biva ewa Sheikh Muzaata. Twagala okubagamba nti bannayina mwe mumusabireko Sheikh Muzaata, embeera gy'alimu si nnungi nnyo, teyeeyagaza naye nga asobola okubeera nga awona. So mumusabireko mwenna okusinziira mu madiini ag'enjawulo. Mwebale nnyo okwekumira ku MMTV, subscribinga awo wansi, gwatanaba kusubscribinga gwate eyasubscribinga edda. Njala okugamba nti munnaye kyokola kyekisinga mwana wa maama, webale nnyo okubeera nga weekumira ku MMTV each and every single time. Subscribinga gwatanaba gwate eyasubscribinga kyakabi nnyo. Mwebale nnyo okwekumira ku MMTV, mwebale tufuula number 1. Njala tumirako abantu abali Abu Dhabi, abali Dubai, abali Oman, abali Saudi Arabia, abali teams ez'enjawulo. Yes, teams ez'enjawulo njala batumirako. Mwebale nnyo okwekuumirawo wano ku MMTV na ku subscribinga na kubeera nga musharingako ne banna. Commenting awo wansi otubuulire kyolowooza. But as for now, I want to say bye bye.